ni Eyaham Enterprises ngekulirwa Dr. Hamis Chigundu nga atambudde ne managing director we esobodde okutuwa contribution ya $2,000,000 mu cash nga bwe twateekawo standard nti tetugenda kwata ku cash ku sente enkalu mu ngalo nkakasa era nina obukakafu tiimu yange ntegeezezza nti $2,000,000 zatuuse dda ku akawunti yaffe era tuli basanyufu nnyo olwa contribution eno etuweereddwa. Dr. Ham tuli basiimu gy'oli ku kino ky'otuwadde kubanga olaze omutima oguddiza ku bizimbe by'olina mu Kampala, ku businesses z'olina mu Kampala, olaze abantu ababeera ku bizimbe byo abakolerako nti era osobola okuba nga obaddiza basobole okusanyukako bakyuse ku bulamu baleme kubeera mu kukola kwokka sente ze bakoze babeereko we balaga okuba nga basanyuka. So twebaza nnyo eyo contribution gy'otuwadde ejja kukola kinene nnyo mu boostinga festival eno n'okugikola nga bwe twandyagadde ekolebwe. Deputy Executive Director abannyonnyodde ku makubo ge tugenda okuba nga tuyitamu nga tutambuliramu ku lunaku olwo olwa festival paka lwe tunaatuuka e Kololo awali main event. Naye nze nja kubannyonnyolako ku ebyo ebijja okubeerawo nga olunaku lwennyini nga 5 terunnaba kukola ki terunnaba kutuuka kubanga ekyebuuzibwa ssente zino ze tufunye mu bannaffe abatuwadde contribution wadde tukyetaaga zigenda kubanga tutuuka butuusi Kololo kulya na kunywa tukomaawo oba bonna abatuwadde sponsorship nga Dr. Ham Chigundu ono bayina bye baagaliza bannakampala n'olw'ensonga eyo twasalawo ne tubanga ku ebyo baagaliza bannakampala tubikole nga olunaku lwennyini terunnatuuka bannaffe abalina okukozesa saavisi ezo basobole okuganyirwamu. Kati nga tetunnatuuka ku lunaku olwo lwennyini tugenda kubeerawo ne ensiisira ez'obujjanjabi mu magombolola gaffe gonna 5 nga tulina services ez'enjawulo ze tugenda okuba nga tuleeta abasawo baffe ab'ekikugu n'abakulira amagombolola ba town clerk n'abakulira ebyekulaakulana n'aba community development officers twabategeeza babakunge mu bungi musobole okuba nga muganyirwa mu nsiisira zino ez'ebyobulamu ze tugenda okuba nga tuteekawo okujja okubayamba okwekebeza omusaayi ku bintu ebyenjawulo olabe w'oyimiridde ku bulwadde obwamukenenya ku kansa n'obujjanjabi obwo bugenda okuba nga bukolebwa mu bifo ebyo. Tubasaba bannaffe ssente batuwadde tubakolemu omulimu, tubasaba nammwe mujjumbire mukozese ensiisira ezo musobole okuba nga muganyirwamu mu kino bannaffe ssente ze batuwadde okusobola okuba nga tuteeka festival eno. Tujja kubeerawo n'okulongoosa ekibuga ku lunaku nga 4 ogw'ekkumi tusobole okujja mu kibuga kyaffe tulonde. Tetugenda tesijja batwala mu kugogola myala nga ffe bwe tukola ebyo byaffe, naye nja basaba mujje tulonde obwo obuntuntu bwe musuula mu kibuga, obuveera, ebipapula, obucupa, kuba obwo bwekuŋŋaanya ne budda mu myala giriffe gye tulaga. Katubasaba mujje bwe tunaaba tutuusizza nga 4 mutweyungeko tulonderonde obuntu obwo mu kibuga. Bwe tunaaba tulonda n'ekibuga kyaffe tulabe tujja tegeera ekyetaagisa, oba oli awo bwe tunaaba tuzza bagamba nti tomansa kasasiro ojja kuba otegeera kiki kye twogerako.
hotel. Today is an exciting afternoon. We have coming to support his city, our city, as we celebrate the city festival, the Kampala City 2025. Haji is here to showcase, like he has done over and over again, his generosity to the city, and welcome you, Haji. Welcome you. Exhibit mostly the businesses and also the brands we have as a city. We're going to have lots of fun, and we shall work as we play, but we shall also enjoy. We shall have lots of drinks. First and foremost, I'm glad to be here today in preparation for the City Festival this year, and it is equally my pleasure to contribute towards its success. For we are the people living within town, and we employ a lot of people here. We have properties in town, and when the chance is granted like this to be a participant in whatever way to enhance the activities of the city or authority, it is indeed a pleasure, and it will be a pleasure not just to me but to all the business community out there that is living within Kampala. So I'm here to contribute to the same, and I call upon all my fellow businessmen to come and follow suit on what I'm doing today. Onaku lwa leero ndi musanyufu kuba mpeereddwa akakisa bakama baffe bano okubeera nga ndi participant mu kintu kino ekya festival ekitegekeddwa omwaka guno. Ffe ba business people n'abalina properties mu kibuga ffe abawangalira mu kibuga kitegeeza buvunaanyizibwa bwaffe okukwatira ewamu ne bakama baffe bano abatukulembera okulaba nga babeerawo activities nga zino ze bategese tubeera part of in whatever way. It can be financially, it can be practical. Era ky'oba olaba nkubira omulanga basuubuzi bannange mwenna abali eyo abalina ebizimbe abakola mu kibuga abalina mu factories, mujje mutuwegatteko tulabe nga tuwagira ensonga eno mu mbeera yonna gye mubeera mukola ki musobodde. Kubiriza bannakampala omulanga ng'atandikira ku bantu banze abange bonna bajja kubeerawo benkolesa abasoba mu bantu akakaaga kusinziira ku bantu benkolesa. Nembadde nkubiriza bannayuganda mwenna ne basuubuzi bannange mwenna n'abantu bonna abawangalira mu kibuga bannange mujje tubeerewo lunaku lwa kusanyuka, lunaku lwa exhibition, kugamba lunaku lwaffe bannakampala bawangalira mu kibuga. Mujje mu bungi ffenna tubeerewo tulabe nga tusanyukira wamu ku lunaku olwo. Bagambye nga 5 October 2025 mwenna mujje tujje mu bungi tusanyukire wamu.